Kalwana kayinza okunkyukira awo kati bebyo ebikula nebifuuka biri kati ako babita Gin Pigs bono bubeera mu nsi ki kubanga abantu abamu tebabulaba babulya kuba mutera obulyako mmwe affe tetubulya ffe ng'abarasta tubulunda as pets abasasa pozi tebalya nnyama sijja kugamba mbu bonna tebalya nnyama kubanga affe abamu barasta tuli mpologoma ate empologoma terya muddo kati abamu barasta muli mpologoma ate empologoma terya muddo erya nnyama kati tutuddeko sayidi eno tuddeko sayidi tulage wano ekiwumuliro kino buli ninga kalengeramu omuntu ennyumba eno yabidomolera nga bwe nkugambye tuli mu recycling entuze n'omuntu omuntu alina kwebakayo nga tiyinyinyanyenya bano omukyala namwami bagenze bayinza oyitamu ne bagwa tebasobola kubanga neno wansi plani gye tulina ne bajjeno kazepa ino wansi nayo genda kubeerayo rooms wane wafunda eyo munda wagaziwa tewannaba kuggwerayo eri bewedde tujja kulagako nga bwe nkugambye era bwajja nga tuggalawo bwati weggala bino bidomola kuno waggulu guno omuziki gukola straight away sure oteekamu siddi enkuba bwetonya tebikuba buli kimu kiyingira nga bwe nkugambye obuyimusa noddamu noggalawo ate kale abatugoberera erinnya lyange nze Sonko Muhammad omukutu gwa Good Talent olunaku lwali tutambuliddeko Najeera tulina ekifo kye tuguyikiriza bakita Roots Yard 256 UG Roots Yard wano singa ojjawo oyinza okugamba oli Jamaica eri ewabaditacha so ditacha yajjako wano ditacha tajjangawo naye nga atumanje tuli ate yaŋŋamba yajja ditacha namuzigira ekifo kino nyagala gyakolerewo video naye nyagala nsooka embalaga ekifo kino nga ekisembera singa omuntu obanga oze ng'oyingidde wano guno omulyango omuntu gy'ova n'oyingira naye mulimu ati ow'enjawulo kati oyinza okulaba ono ayinza okuba oba ng'omuntu oba nsolo engeri gye baakikolamu so bw'okitunuulira bw'oti wano so wano waliwo ati mungi nnyo ate awuniikiriza eyeewuunyisa bodda sayidi eno eriŋŋanga ndowooza eringa restaurant eringa ki eneegattaako fulino tebafumbiro kitchen yaffe mwe tufumbira tubeera tuvibinga tuleke ebintu byaffe yamaani ebyaddala mufumbiramu omufumbiro wano ne muleetera tuleeta wano naye nga fumbiro lyaffe nalyo mwe tukoleramu ebintu eby'enjawulo nga bw'obiraba wano so tujja kunyula nga John bw'alaga munenge gye mwagenda muliteera tulamutulamu ettaala ate kano kaki nga bwe tugambye Roots Yard kifo kya recycling and upcycling katukuŋŋaanya ebintu ebyo bantu byalabanga ebitali mugaso ffe ate netubifuula ebyomugaso kyebaita recycling temubizza mu kazannyo gana nsanyalaze gakola butereevu nnyo era bw'ossaako buli kimu tukyajingira eno tubeera mu vibe yaffe ate guno omuziki gukola straight away sure oteekamu siddi enkuba bw'etonya tebikuba buli kimu kiyingira nga bwe nkugambye oyimusa bwe noddamu noggalawo ate mutwajja ayinza okugamba bwe bateweggala so ate wano omanyi okukola fire camp we bagiyita ne muteekawo omuliro ne muyota wano tufumbira we tutera ofumbira bakyali baffe mikwano gyaffe gibeera gizotulabako obwetulambula so muteekawo wano ne mufumbira ebyokulya ne bitambula butereevu tunzako kamera saidi wala labe abantu we batuula awo we batuula butereevu design tumulaba ebimuli bino bye bikopo kati mwayozezza ebikopo byebyo nga bigiraasi bwe nkugambye era bigiraasi bye tugira tufuulamu ebikopo design zinga zino yamaani makovu ngaago idea zino zivaawa idea ziva ku bantu abali creative nga ffe bwe tutuula wano ne tulowooza ne tuthinkinga beyond ku bye tulabako ndaba omuli ettaala giraasi eno eyasalibwa kuba ndaba ettaala bwe ziriwo ne zicupa cupa eyasalibwa eya yugi ya champion gudo mumanyi yamaani mumanyi yugi ya champion gudo mwagisala butereevu mugiwunzika wano bu design ebibala waggulu gyebiri fene tulyako ekibala kyandawula kibaawo endabirwamu oyingira ne weerabako wano bulungi nnyo kati tutuddeko sayidi eno tulage wano ekiwumuliro kino buli ninga kalengeramu omuntu ngoye osobola okafunako najjooni mu bugazi bwako then malojjo osembera okalage bulungi abantu wano mpola mpola okafunye so buno buliri omuntu ayitawa nga ayingira mu buliri buno asobola okwebakayo n'atavaayo kugwa butereevu ayingirayo n'atavaayo n'akubya ddala siriipu bulungi nnyo era emikwano gyaffe gibeera gize gyebakayo butereevu neginyumirwa so ennyumba eno yabidomolera nga bwe nkugambye tuli mu recycling entuze n'omuntu alina kwebakayo nga tiyinyinyanyenya bano omukyala namwami bagenze bayinza oyitamu ne bagwa tebasobola kubanga neno wansi plani gye tulina ne bajjeno kazepa ino wansi nayo genda kubeerayo rooms wane wafunda
eyo munda wagaziwa tewannaba kuggwerayo eri beewedde tujja kulagako nga bwe nkugambye era bw'ajja nga aggalawo bw'ati weggala bino bidomoola kuno waggulu okay so omuntu bweyeggalira mundo yeebakayo bulungi nnyo omuntu n'atamanya nti waliyo n'omuntu tosobola kumanya tulaba empologoma mwagiteekawo kiriya wali empologoma nga bwe nagambye tulimu environment ebisolo birina okubeerawo mu bujjuvu enkoko mbuzi byonna bibeerawo ku route 256 gende wano tulabeeku obuyise ni Genius Pigs Gin Pigs we babuyitamu mwabutuuma ate ndabamu akamu mwakalya lyali ddiba lya kamyu eryo ddiba lya kamyu n'obumyu twabulina naye mwayo tebukyaliwo twalikaza nga bumanyi nalyo ddagala eddiba lya kamyu ddagala litya budagala litya muliro oba oyidde omuliro oyo obwo babuteekako sure babimanyi bukaza amangu nnyo buno nanimanyi kutiya gye bateekangawo kati nabuno nabwo ddagala okunyina kubuya noteeka ku kiwundo bayidde omuliro butereevu ne likala mangu nnyo okay so muno mwalimu bumyu kati Gin Pigs zino soko gyoddemu gule Gin Pigs zino ndabako no smoking here wali bufa omukka tebukolagana na bana abagira sfege nga ogulawo mpolampola basobola okubuukamu ne butoloka tebuyinza okuloza tulese kyakulya nga bwomanyi mulimu n'akazadde ndabamu obwana ennaku nga bbiri tuli tekaddukayo bumanyi olwana bwe lumaaluma kati kali kalumi kabeera katawaanya kalumi kannako oba tosobola kukwatayo kamu n'okakwata bwoti oba buluma kwanda wagambye bupetisi buba bumpozi bwakuzannyisa naye naakakwata otya kakatalina amatu mawanvu nga gakakwata tekaluma tekasobola kuluma kuba nnyinza okugamba okukwata kantu wano kano kabebi nsobola okakwata tekalwana kayinza okunkyukira awo kati byebyo ebikula nebifuuka biri kati ako babita bu Gin Pigs bono bubeera mu nsi ki kubanga abantu abamu tebabulabanga Australia eyo gyebusinga eyo gyeva Australia kati tebabulya bwo babulya kuba mutera obulyako mmwe affe tetubulya ffe ng'abarasta ntubulunda zipets abasasa pozi tebalya nnyama sijja kugamba mbu bonna tebalya nnyama kubanga ffe abamu barasta tuli empologoma ate empologoma terya muddo kati abamu barasta muli empologoma ate empologoma terya muddo erya nnyama naye tetulya toyagadde kwekalizaawo oli obuntu buno tubulya naye tubukozesa nga ddagala nga bwe nagambye buno buyamba abalwadde ba sickles buno gwega omusaayi gwe omusaayi gwako gwe bateeka mu soda omuntu n'anywa mukasalako omutwe notululamu omusaayi notabula mu soda oba juice oba ekintu kyonna oba amazzi mostly coke abalwadde baki sickles oli n'anywa guno omusaayi babutwala mu laboratories okolako experiments babusala ne babutunga nga bakola omyo n'emmese yesebo kati buno oba mu sente mmeka musinga babwetaaza tutera butundira mu peya tutera tunda peya akawala n'akalenzi oba ogezako okutegeera yesebo akawala n'akalenzi ojja ne twogera sobola kugamba sene ojja ne twogera okuguza peya as long as togenda bulya kubanga ffe tunda zipets mission yaffe gye tuliko wano oyinza obuzuulamu nga buwoma naga kanjirenga nga bwendya ngulengayo naye nga tebulwawo lulina nasanga buli bubiri nga bulwawo owera kati buno bulwawo okuwera bo butera okutwala emyezi nga ebiri kwesatu okuzaala nga kayiri lubuto ate okukula ne kakulira ddala katwala emyezi ng'emeka okukula koba wiiki ng'emu kabeera katandise okulya nga okuva lwe bakazadde yesebo katandikirawo okusala okuwaka bwe kabeera kawezezza emyezi nga 8 kajira ne katandika ovibinga kategeeza bwakazaala emirundi emeka mulimu mirundi ng'esatu mulimu famire za mirundi ng'esatu obadde ng'obutunda oba obadde nga bufu ntundako era n'obumu kitegeeza olyetaaga n'akola giraasi nga nagiteekewo mu nnyumba obuyumba buno tusooka ffe ababukolera n'okatwala byonna tubibudgetingirawo anti kati kana akayumba kawaweerwa oyinza okwetaaga akayumba ak'omuddiira awo ng'egyogamenti pets leka kano sooke tukazzeemu abantu babulabye bulungi nnyo John obaddemu oyongere obamuliseeko so oddemu abantu obamulise bannaye abatulaba buno babuyita Genius Pigs Gin Pigs omusiraamu akkirizibwa okkalunda anti mpulidde akagambo pigi
alina erinnya eddala lye babuyita oba bajja bugugolinga buyite mbabu mu beewaffe. Mbabu lulimi ki olwo? Lugwala luluusi. Bulabika bulungi. So olyanza okagulira omwana we n'akazanyisanga ewaka. Mutereevu kakufuula bize kakufuula buli kaseera olina okanoonyeza ekyokulya kubanga kalya. Bulya muddo gwokka. Muddo buli kika n'endagala buli bisubi byonna ate buno tebulinga bumyumbu nno bujja kulya kafumbe eka. Bulya n'emmere bino muwogo omufumbe. Ne maize blanche segeza kayinza omulya. Kakombako bwe kiba kitabuse. Yesebo. Okay. Gwe gwani mpozi watugambye gwani? Nze amannya gange nze Onzia Masia Tony naye nga agamanyiddwa Rusties Okalalanko reggae artist. Reggae artist okuba reggae. Yesebo. Era ne art oli gutwabiri maso gwa mukola yenna. Yesebo faba mukola. Reggae onyimba jeziri. Jeziri ba checkinga ko abantu batumanye reggae fraternity checking up Rusties Okalalanko and this time following show yaffe ku Safari Bar Lounge soon bandi yaffe genda kubeera eri ku Centenary Park tugenda kubeerawo ne night kitegeza team oberera ddala yamani se big team ali live band yesebo si wano ka Kenya Mombasa mpaka South Africa kitegeza kintu mu kitambulira ddala yamani kala ne kifonga kino waliwo abalamuza je kirambula je se barasta banamwe baje ne babaamu like ekigendo kyacho kiri kiwa no baje stigwa kulamba byo ati yosheka esingire wano ekifo kino munanga abantu bava nebweru mu nsi yonna bajja wane ngeje tutambula abatulaba bino byonna bye twambala bino byonna fa ababye gwabikola waneno wano kati kino ekifo twakitandika kuyigiriza na kuinspiring abavubuka nga ffe si banga deni covid bwe yatukubanga bomanyi tugamba ffe omwakitandikira kubanza ukena so kujano mu covid yamani ne tujja wano ne twegatibwako ne bagulu munnaffe kazepa nga atalaba bye twagala najja natuyambako kubanga tuddukanye ekifunga kino yesebo. Okay, so tujja kufuna nga time tujje tulabe wano temuli mu buli mwana wali bwabumyu. Wali bwabumyu. Ate omyu bwalagawa. Omyu bwina bwagenda nawe era bujja kudda. Bujja banga bukoma with time. Kale, so botyo tubaddeko wano nga tulambula ku kifo kino naye wona bakumide ku nkutu gwa feguno tugenda babinyanja kati byobuzayo nengede kiti kitu kyamazi nengansi ngene binyanja nabya biteekamu nabanga ina mu nebinyanja ano bukokoko ate omyu bwolaba lwakubiri singo bango sibya katimba n'obuteeka wano bo butane bwerunda nabokka ngo sibya katimba eri bwoti eringe mwate sobola kuyingira oyinza obweza nonga buyitirivu byonna tubi planninga ko bisawo mu kifo kino mukama kale ompya subscribing atuyengerayo mu maso nze Sonko Muhammad.